그냥 안에 신자야가라 이거 뭐 와가지고 Kale kusema official najo sinzira kubanga atotala tukwebaza okubeera nga ate twegasseeko tutandise katono nnyo n'okuva ku kanisa wali awadde okusabira omubiri gw'omugenzi Joseph Tamale Mirundi era nga kati ekigenda mu maaso Tamale Mirundi agenda kubanga aleetebwako mu maka ge amakulu omulundi
ogusemberayo ddala era ngaekigenda mu maaso wano enteekateeka z'okulinda n'okwaniriza omubiri gwe mu maka ge wano ezzana. Abantu ab'enjawulo basuze wano nga bakungubagira Joseph Tamale Emirundi era nga olunaku olwaleero balindira kubeera nga ate omubiri gwe gujjako mu maka ge omulundi ogusembayo. Nga babadde puroguramu olunaku olwajjo bwasula wano enkya avuddeyo ku kanisa agenda kubanga ate aleetebwa mu maka ge wagenda okubanga ate asula then atwalibwa enkya ezzana bw'anaggyibwa ezzana agenda kubanga ate atwalibwa butereevu mu kyalo gyagenda okubanga ate asula bw'anaggyibwa mu kyalo bw'anaasulayo we bunaakya enkeera ku lunaku olwa Sande agenda kubeera nga ate aziikibwa. Kakati enteekateeka ez'oketerekeero kano nga bw'oyinza okuba nga ate okalaba kwe kubeera nga ate abantu naddala abatuuze abawangaalira wano ku zzana balindirira abadde muganda waabwe abadde taata waabwe nga omubiri gwe gutuusibwa. Bwe tuviiridde ku kanisa nga amaze okubeera nga ate ateekebwa mu mmotoka ya funeral service era nga tusuubira nti nno waliwo ebiyitiro bikyagenda maaso nga bikolebwa mu kkubo okusobola okubeera nga ate baaniriza omubiri gwe wano ewaka era nga bw'oyinza okuba nga olaba wano we tuli maka amakulu aga Joseph Tamale Emirundi era nga abantu ab'enjawulo batuuse dda okusobola okubeera nga ate baaniriza omubiri gwe. Kale tugenda nga tukutuusaako enteekateeka y'okwaniriza omubiri gwa Joseph Tamale Emirundi wano mu maka ge. Komange gye baleko taata gyendi taata nga bitalo oli kaliwa kati enteekateeka wano abatuuze tubalaba biki by'oyinza okwogera ku mugenzi Tamale Emirundi nga gwo nze mmanyi nga muliraanwa wange olina ibawe omanyi ffe tulina Tamale Emirundi gwe tubadde tumanyi alina bw'ayawukanako naffe gwe tulaba nga naawe gwolaba nga neibawe Tamale Emirundi wanjawulo nnyo alina ebisuka mu kimu. Tamale neiba muntu mulala nnyo nga gyenkomeza talina kumuli batamubuuziza oba akumanyi muyambi oba ina ensoga yonayona akwanukula so wanjawulo ffe tulaba oli ekyayagala bw'akyogera teyeetaaga kumanya kitegeeza nti tulinayo omulala gwetutalabyeko ffe abantu nga naye bamugenda singa musubwako ki muntu w'abantu olowooza abantu naddala bano abatulaba biki bayinza okuyigira ku Tamale Emirundi how to balance the social life obulamu obwa bulijjo n'abantu bowangana boyinza oyita abawaka ekyo nyinza kigamba kiyinza kuba is it calling oba tibakiraba katonda kyagaba ayinamu ebirungo bye katonda byamuteekamu nga byekka tojja kuba Tamale Emirundi mulala taliyo takulimba ebirungo bye nga byeyekka abasaza okuvuma kumubira kyekabira ati nemuddingana tasiba busungu tweyanza sebo kale enteekateeka egenda mu maaso era nga bannaffe aba security nga bobalengera be bakulembeddemu enteekateeka z'okwaniriza omubiri gwa Joseph Tamale Emirundi. Kale tugenda kubanga twongera okuba nga tukwegattako okulaba buli kimu nga kigenda okuba nga kitambula okwogerako n'abatuuze okwogerako na mikwano gye n'abantu ab'enjawulo abazze okubeera nga ate bamwaniriza so twegatteko mu nsonga efaanaganako bweti jamu osobola okukola akatawo ezinga ojjeemu naye Mirundi abadde entertaina ofisho ena gy'osinza okuba nga ate otulaba akaseera mulindwa nga bwe twakutegeezezza ke kano era nga bw'oyinza okuba nga ate olaba ababodaboda abamu nga bambalidde essaati za Patriotic League of Uganda. Simana oli mu Piero yo. Tebalina kinyonyola gitegeera. Mama oyagala gitegeerako ki?
nze simala gayingira bintu nze mpagira Museveni bwabanga ne Piero omanye ntamu bazitunda 5 buli emu ayingira mu ginnaayo n'okwata omugiro agaza agunya bwabanga Piero yo ayingira mu NRA nga Nuku gwayingira mu NRA senekera muli ebijjo kale tulaba ebendera gy'olengera waggulu ya Patriotic League of Uganda yeeyo I think yes bwe bakulembeddemu omubiri gwa Joseph Tamale Mirundi okubeera nga ate atuuka wano mu makaage lino nno ekkuba era bwe twali wano ku Ismail Access bwe twali wennyini nayo wali waggulu wali bwe twali ku Ismail Access naye abaana ab'enfufu bandirinzeemukko tetuganye basasule naye babawadde amafuta so nayo embeera nno bweri bano bwe bakulembeddemu ababodaboda abakulembeddemu omubiri gwa Mwami Tamale Mirundi Yozefu okubeera nga omubiri gutuuka ewaka so omukulu oyo yani neno nawe nateetaze nekolako ku boda nga oweraba otyo kale so mu kaseera kano ke tulimu awa boda eri mu kutuuka emmotoka eyo gyolengera eriko flag ya Uganda muli boda ya Joseph Tamale Mirundi ng'atuusibwa wano nagambye tugenda kuba tukutwala mu station eno ey'okwaniriza boda ya Tamale Mirundi mu maka ge so wano we tuli ndina Dr. T wano tugenda kubanga bwe tunyumyamu mpolampola Dr. T send-off eno etegeeza ki sigadde nga balamu okufa kintu kya bulijjo esawo obulala kwate kumanyirika wali akweyitira atannafiirwa yagamba munnekuma ntirinda kuki tugenda ndowooza bikibwako bendera y'eggwanga n'akabonero akalaga Tamale Mirundi agenda mu ddwaliro nga yeetambuza olwaleero akobeddewo mu keesi webali abasekirite ya Uber nga bayambibwako polisi bali mu kuziika okumu ebindaba ebijja bingi biwandiikiddwako ebigambo eby'enjawulo naye waliwo entaana emu yaliko ekigambo ekigamba naye naawe tojja kubeera nga nze naffe tulina okumanya nti essaawa yonna tugenda kubeera nga Tamale Mirundi wali olwaleero tewaliwo kuwoza kwonna twebaziza nnyo bannamawulire abasobodde okukola omulimu ogw'amaanyi ku munnamawulire munnammwe Tamale Mirundi mwenjogerera Tamale atuuse mu maka ge mwagenda okusula atagibwemu mwatagenda kudda okutuusa Katonda walisaanyawo ensi eno twebaziza abantu b'ekyalo mwenna abasobodde okubeera nga mulinda mayiti ya Tamale Mirundi abasuzeewo olunaku lw'eggulo n'abasiibyewo ate n'abagenda okusulawo olwaleero n'abagenda okusula ekyengera ku Lwokutaano
ate n'abagenda okugenda ebalagala gyetugenda okuwumuliza muganda waffe mukwano gwaffe taata waffe Joseph Tamale Birungi. Ngaba abaana batuuka, maama batuuka, naba bajja enteekateeka y'abamaama tugenda kuteekawo ndowooza wano oba bava mu nyumba oba tuteekawo wano obutebe mbadde nsaba tutandika okuteekawo obutebe abaana bwe bagenda okutuula ne bamaama tugenda kuteeka wano tubuteeke ku layini emu bannange enteekateeka muba mwesika mutunulayo emabega waliyo kasitandi oyinza okwesika emabega waliyo kasitandi njagala abo bokka abali mu nteekateeka be baba babeera mu nteekateeka njagala abali mu nteekateeka bokka be babeera beeni gifunye amagulu ago mawangu kimugira mulekerawo obutebe obujja mukulisanvinga mugira mu aba Uganda Federal Service baguddewo bbuutu bagenda kugireeta essaawa yonna Tamale atuuka mu maka ge. Ensinda mu consi
esangika unikabajijikabamu nayo tegambika esalayo jono soma yene jango uyiza esanyu ritakoma yetujisanyiza Alleluia anjogolo Yesu anjogolo Yesu anjogolo Yesu yasoko bagalanzi Familiza, Honorable Minister. Honorable Minister of Abana. Honorable Param. Kobanga Yesu yang namba tikoma womangu. Alleluia. Anjogolo Yesu anjagala. Anjogolo Yesu anjagala. Anjogolo oh yasoko bagalanzi Yasu kidabu wafu Gapawaku tawala pebi Yafamu makupinu mukwakuzi Tabilomo la mimi ripi juna Yibari ya sukira Bandango olwakadde ow'endongo abenjiri omugenzi omuzeyi Tamale Kojja bamaama bakyala b'omugenzi mwenna baganda bange abato ba wano Batamale mwenna Mwami Simon Muyanga Lutaaya omu ku mikwano gy'omugenzi Mwami Katungi Michael Valensa Wemire bakulabe ye director wa external affairs wa PLU Uganda nsasira nnyo family olw'okufiirwako Kojja Tamale amawulire ga Tamale gatuusiza bubi ababadde bakola naye kubanga ebiseera ebisinga abadde abeera ku Radio 4 ngawataba ku Radio 4 alisa era tumunoonya wikisatu emabega nagendako mu ddwaliro ne mukyalira era baali bamufulumya n'agamba yagala agendako mu musana netuula ne tunyumya kale kibi polo nagaana okukwata vidiyo oba ekifaananyi naye twanyumya nayina nesuuti omuntu yandeetera suuti bbiri nemugamba eno kala ey'obweyagala zino kala weziti nesuuti nenjimulo so kyatukoze bubiwe nawulidde nti Tamala tuvudde ku maaso saba Katonda amusonyiwe ebyamusobako nabo bonna beyanyiiza babadde ayogera nga bibanyiiza Tamale katta kyaliwo mu musonyiwe ate mukolagane ne family mu supporting a family olunaku lwaleero nga Patriotic League Uganda tutudde netuyisa ekiwandiiko ky'enjawulo bwe tuyise nga tusiima abakyala n'abooluganda babadde balabirira Kojja Tamale mu ddwaliro then ekyokubiri twabaza president omukulembeze w'eggwanga asasudde biru abadde asasula biru y'omugenzi ekisubi
wamu ne twebaza pulezidenti n'amaka ge abasuubiza okuliisa ku nnyimbe zino ebbiri obudde bw'ekiro era ne neebaza pulezidenti akkiriza okukola ku kosti y'okuziika kojjaffe oba mukwano gwaffe Tamale. Tetwandyagaddenga kubakolera bintu nga bafudde, kyandadde kirungi nga balamu ne tubakolera. Omuntu omukolera ekintu nga mulamu ajjukira abeera akujjukira. Ku lumu puroguramu emu omugenzi Kojja Tamale yagamba nti nze ndi musajja mugezi, maama wange Mole yanzaala nze ndi mugezi, naye bwe mbanga nfudde bannange temwerabiranga ani, maama wange mumuwanga n'alya. Akantu ako John Adam Kungu yazemu n'akampeereza n'agamba ojjukira omusajja ono yogera bino ebintu. So tujjukire abantu bano, tumuorganizinge, tumusabire afune ekiwumulo ekirungi n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire, atebeekere emirembe buli kaseera buli kaseera buli kaseera. Kubanga yabadde ayogera ebintu nange olumu ampeteramu n'anvuma n'enkubira mukyala we, simanyi aliwa madamu we gwentera okukubira. Aliwa? Manyi omukubira ne mugamba kati onanvumira ki? Nangamba nti ati omumanyi. Ne mugamba leero anvumye nengamba naye kati Kojja namukoze ki? Ayagala ssente ndowooza oba kadere kakuvumemu n'anvuma nengamba sijja muwa ssente oba nvuma wanaako wange abivaako. Ye nga babeera n'ebbajo ekintu kimu, leero wanvuma ku makya bbajo yanvuma akawungeezi. Nengamba ne bano abantu bo babeera ki? Naye nga nze simunyigirangako era sola munyigira kubanga abeera Kojjange wali ekaliisizo mamba bamuzaala emiti. So mamba bamuzaala miti osanga oluganda bwe luli awo tonotono, so nina omuwa ekitiibwa ng'omuntu ava ekaliisizo bamama bange. Ate ndi wante mama wante. So tujja kusigala nga tukolagana nga famire. General Muhoozi yalumiddwa nnyo kubona abadde mukwano gwe okumala emyaka 20. Olwo n'olumu lwena nyiiga ne ngamba bamujja ku radio. Nali ndi awo General mwenyewe n'agamba General tasaba alagira. Tamala alina okudda kuki? Ku radio. Ate nze neegayira Tamala adde ku radio ze yamugobye. So General ayagala nnyo Tamala nnyo era yamukoze bubi. Ono Tamala abadde nga marketing manager nga y'omwogezi waffe mu Buganda mu Central Region. So okufa kwe kwatukoze bubi naye mbalayirira aba family. Bwe mubusanga obuzibu tubuulire. Tuyinza obutabeera na bimala family yonna naye kitono. Kubanga Tamala alina enkola gye yasiga abaana bange ku radio bonna babadde bakaaba nga Tamala wajja ku radio n'omusasula ssente z'amafuta nga tagenda nazo zonna ng'akwata ssente ezo n'asiibula dda mukungu kati nga ate yafuuse maneja wa radio n'atandika obbawaako buli ali awo esigadde n'asala ekkubo waliwo akabala bakayita Kimese butebe buli awo bufoomu batulaba abantu boogera luzungu lungi nnyo abantu bategevu naye bagiyita Kimese eri awo ku radio fo wabweru awo ng'atuula awo alisi zimala kuggwawo n'alyoka avaawo naye nga ate ye mwennyini ng'akozesa obucupa oba 2 oba 3 n'ayogererako oluzungu n'ayogera oluganda n'ayogera ebya Russia n'ayogera ku Museveni n'agamba Museveni mumaze olusembeyo twabadde omwafaalo ku Kirunda nga tuzika mukyala we Tamale n'ajja mu byambalo ebimyufu ne mugamba Kojja ate kiki Museveni namumaze sagala kuwulira kintu kyonna oyo namuwaliriza kati ngenze eno ne mugamba kati ogenze kulya mukene ovudde ku mpuuta ogenze mukene nagamba gwokyali mwana muto bino bindekere kati owe simukwata mu eriyo n'afuna kyenfunye kasuke musike eriyo neze mbabaze zengenze so oyo mwami Tamale so musaba Katonda awumuze mwami Tamale Haji nenda kusaba soko tulombere kadwa dakemu yoka akamuwa ebibi byonna nga bikoma wano kubanga nze Matovu omukyala amuzaala yenna Matovu n'olwekyo nga mpita Kojja nasooka omusisinkana mu mwaka gwa 1999 obudde obwo mu Uganda mwalimu ekizibu ekikwata ku nsonga z'ettaka etteeka ly'ettaka Oweekitiibwa Wasoga Nsaadu yali agenze ku CBS n'atwalayo ebirango bya gavumenti ekole gavumenti kye yali egamba ku kigambo ky'etteeka ly'ettaka. Bw'atuukayo ebirango ne babimugobya
najja n'ekisawo kyali kinene nga avuga na kivuge n'akireeta ku Radio Uganda. Waliwo watandikiddwawo radio eyitibwanga Star FM nga ku Star FM zali nkulira ebiweerezebwako era mu budde obwo Tamale ng'ayagala kujja ku Radio Star bagambange ne baŋŋamba nti oyo tumukozese naye nga tewali ssente n'agamba byagala okwogera yabyagala dda ajja byogererawo nga tasasuddwa ssente n'atandika okuvunula akatabo ka President Museveni Sowing the Mustard Seed era nze alyakulya ebiweerezebwa ku mpewo ne mukwasa muganda wange Innocent Lyabanda ayise wano yazze kati yabamukolako ne batandika okukavunula buli lunaku olwokubiri ku bwereere. Obudde obwo yali ajja kasente katono yali akajjewa mukulu Zimwe ne kasente akalala katono ng'akajja mu Utoda ne bakola akatabo ako okumala ebbanga era omuntu amanyi Tamale emirundi okumala emyaka 20 ye mukulu Innocent Lyabanda oyo atuuse awo ibirako bakulengera azze ne muganda wange muto wange ow'engabi owana ne tukola bingi ne Tamale emirundi. Olumu n'atabuka twabe tukola program n'ajerega akalanga akali ketwatukozesa n'agaba boogera bikyabo balimba ne tumuyimiriza n'agamba tenakya mujja kukola ajja kusigala nga njogera era olwokubiri lwatuuka azze ne baŋŋamba ko omuyimiriza wuli azze genda omugambeko n'ankanga nempeta mpola nemuleka nakola nga baba alina kyagamba akiremerako. Bino obukulu bwemweteekako bano simanyi ndi mukulu nze nkula puroguramu tobimugamba nga alina kyagamba ng'asigala ku mutima gwe kigugamba era ng'asigala akikola. Etusigalayo Tamale emirundi netukula nange nenvaayo ebibyo nga biwedde naye nemulekayo nentambula ne bampita okukola kubukedde era nkyaweerezaayo part time mpeerezaayo ne musaba ajje mu program nagamba gwe Seruga nja kujja nkule naawe naye obusajja bwawo mbumanyi bwagala nzije njogereyo enjogeranga 2 owandiike amawule gaabo nti mwangobye buneewandeko kale ensaasira sijja kujja nenkireka. Olumu ng'akukolereza n'akulwanirira nga toyagala akulwanirire naye nga kituufumu nga mutuufu alonidde abantu banyene naye nze ku lwange yanwanirako nga nkola ku Uganda Media Center mukulu minisita nemutawulire kino ng'akola ku Media Center nga nkolayo nga yalowooza nze nteekeddwa okubeera omumyuka w'omukulu w'ekifo ekyo oba omukulu waakyo naddala mukulu owana mukulu Ofono Opondo yajjayo nayimirira ku radio kwe yali n'agamba kale kakojja kangaako akasajja kagezi kasoma kalina ne masters bakumidde wansi baganya okakuza abasajja abo kyebankola nako kyebatandise okakola ngenda okulaba nga bayogera bituufu nga mbiwulira ebyo byonna byogera bituufu ngera njagala nnwanirire naye nentyamu nemunonya nemugamba mutabani webale kunnwanirira neyanziza kyokola kirungi tukitwala mu maaso wabakulu kijja kubanyiiza so nga asobola okukulwanirira ne bw'aba anyiiza abantu abamuli okumpi katufiika omusajja w'amaanyi
Yani abadde amanya emyaka ki nzibeewuunya bewandiise wano bagambye emyaka 6 abadde n'emyaka 6 okumala emyaka 10 kinabbi atandika muto okugyetuuma lwaki sirokagala tayagala kubeera muto ng'ayagala kubeera mukulu. Nina omwami omulala gwe nina wano gwenkolagana naye era owana oyo lwakusanga oyinza okulowooza yadda ku Museveni oba ye mukulu wa Museveni naye ng'alimba naye ayina mitono. Abantu bwe batyo bakola. Twebaze Mukama tuleetwa Tamale Mirungi. Teri muntu azikawo abadde yekka was one of a kind ng'amanyi kyayagala akyagaza omulala ayagala akibeere kisobole okukulaakulana. Mmaliriza okwogera yabagira kwono naye nze azaalibwa mu DP nga mwezaalibwa fe abakakeesi aba Democratic Party abazaalibwa eyo naye yazaalibwa amazima gye yazaalibwa ebiriyo nga tetubimanyi twabivaako dda naye gye yazaalibwa. Mwebale kumpuliriza tukope Tamale Mirungi obutabo bwe tubukope tube nabo tabo munaddiini akulira abadiini abaliwo. So Supreme Mufti nsaba kwetondera n'abadde sikulabye ssebo affairs mu PLU mufti waffe Maama Nasimbwa mikwano gya Tamale mwenna taata Sali bannamawulire mikwano gyaffe mwenna njagala kwebaza Katonda olw'olunaku luno olwokubiri olw'okufa kwa Tamale kubanga ekyamazima kati nkakasiza nga Mirungi yafudde. Kintwalidde obudde bunene okikakasa naye nzikiriza nga Mirungi mukwano gwange yafudde. Mpulidde ebigambo bingi ku Mirungi ono era nja kwogera ebyo byokka endowooza nti bannabibagamba naye nga sinnabyogera njagala kwebaza Namwandu webale kwagala Mirungi na kumujjanjaba. Mirungi ono abadde abaagala nnyo era buli mukazi we ng'alina ekitiibwa kyamuwa era ng'alina ebintu bingi byakubuulira ku bantu be. Era bwe yaŋŋamba nti ye wa NRM naye mukazi we wa DP yali ategeeza ggwe nga naye nze namuleka akola bibye bali kumujjanjaba paka ku ssaawa esembayo. Bassebo ne bannyabo ennaku gya Tamale Mirungi ennuma lwa ngeri gye twasisinkanamu kubanga nze bampa Mirungi nga simwagala, bampa Mirungi nga muwulira buwulizi nti mukambwe, avuma, mutamiivu n'ebyo bwe bityo. So ne bamunkwasa ku TV okukola naye nga simwagala. Era olunaku olwasooka ng'ali mu studio nabuuza bakama bange nti mwayagadde ku ngoba kubanga yajja atamidde ng'omwenge gwe kweguli ate nga ne bw'ogumugamba agukugamba nti agunywedde era ng'akubuuza nti zo factory ezikukola bw'ataagunywe zigukolera ani. Ne mugamba Mirungi omwenge gujja kwokya ekibumba. Nambuuza ekibuuzo kye sirierabira nti abafa n'ekibumba ekiramu baba waaki. Era okuva olwo ne
oluvannyuma ennyo nga tukolagana nazuula ebintu ebyenjawulo ennyo mu Tamale Mirundi. Nazuula nga Tamale Mirundi alina obulamu busatu. Waliwo Tamale Mirundi ku mulimu, waliwo Tamale Mirundi mu bantu, waliwo Tamale Mirundi ewaka. Era bw'oba onayagala okutegeera Tamale Mirundi tobitabula. Tamale Mirundi ow'ewaka ng'afunye essimu ya Nasimbwa, musajja mugombo n'abyangata n'abanjagaza ki kangende olabira nti ewaka muntu mukkakkamu awulira mukyala we amuwa ekitiibwa era bw'aba nekyamugambye akikola. Tamale Mirundi n'abeera musajja ayagala ennyo abaana be, era mwenna mubadde mukimanyi nti wabayogera ku baana baga nti bw'okwata ku wange sikuttirawo. Namugamba olumu nti gwavuma ennyo Abaganda nga toli wankima. Ani ali twala bawala bo oba tutiisa nti nabo bwe batyo? Nagamba bawala bange nabakolera dde ekika kyenkima nakivaamu nayiya amannya kika kyaffe tugenda kweddira Ngambizi. N'amannya ngalina Kabodo, Zamulidde, Matu, Lusuniya n'ebyo bwe bityo. Kale bassebo ne bannyabo bw'oba onyumya Tamale Mirundi toyinza kumaliriza, naye abadde mukambwe ku mulimu. Era ku mulimu ogwo ng'ekimufuula omukambwe kyennayize nammwe kyenjagala muyige, bw'oba nekyokkiririzaamu kyoyagala olina okukifiirako. Tamale Mirundi abadde akkiririza nnyo mu kulwanira eddembe ly'abo abanyigiriziddwa, fighting for justice of the downtrodden and the underprivileged. Era nga buli lwalaba anyigiriziddwa ayogera, abamu ne balooza nti baamusasudde baamuguze, naye ng'ate ye aga nti abantu abo mbamanyi. Olaba boogera ebyo oyo alina kyeyabadde abakoze, balina kyebadde bayisaawo, era bigenda okuggwa ng'amazima baali balina kyebaagala okukola ki okuyisaawo. Kale kyabadde akiremerako nnyo. Ate Tamale Mirundi nga w'amazima talinga mmwe. Tamale Mirundi nga takugeya, ye muntu gw'oleeta mu studio n'avuma abali ebweru. Bw'amala bakajiijiiri bantu eya pusi n'abamaliriza nadda ku ggwe. Nakoze oli musoga mutwe engalabi naye olina obwongo, n'akuvuma bulungi awo wennyini nga takugeyeza ng'abalala. Era nagenda muyiga mpola ne mwagala kyokka nga simanyi kumanya Mirundi. Tewali kintu kyokka mu nsi tubadde n'ebintu bibiri byokka bye tufaananya ne Mirundi, naye ng'ebisinga twawukana. Nze nakulira Mengo ku CBS. Kabaka ye yampa omulimu. Nga buli lwoyogera ku Kabaka obeera onkoonye, naye nga bw'abajja ajja kutwalira bonna. Gwe moderator amanyi oyagala Mengo, wakulira ku CBS n'asooka atwala ab'e Mengo n'obuuza nti wabwe ndibasanga ndibagamba ntya, awo nga tetukwatagana. Natandika okukola ne Mirundi nga ndi FDC, naye nga najja ku Wokuli nga yeetimbye NRM naga nti n'ebiri munda byonna bisiize yero, n'akumetta yero ye oyagala buluuyo, naye nga mulina okukola. Mirundi yansanga ndi muntu wa Besigye nnyo, kubanga amazima nze njagala Besigye n'obulamu bwange bwonna n'emmeeme yange yonna n'amaanyi gange gonna. Kati ye najjanga enkofiira Museveni, esaati Museveni, akatabo Museveni, n'akukuba Museveni we ng'ate akimanyi tomwagala, era naye nga oyo musajjawo ng'amba ono maasombira, ng'amanyi kyakola kikufumita. Mirundi ne tubanga mu bintu byonna ebingi tukwataganyeko ku bintu bibiri byokka. Ekisooka okwagala bazadde baffe.